okuva ewa Dini Lubowa Sava abadde alumba Madam Teacher Betty Nambooze ng'agamba nti amakwenyu ago galina abala kadi kyovula ba yetyebeka yetuninga akagaji gatokozeza kinene kyekyo yetuninga yetega mu bufuutifuuti lulimi lwabadde ayagala okukozesa. So tuyina information ey'amaanyi wano nawulidde nti olutalo alujje wa Ssenyonyi ayagala kubeera nti aluza ewa Mami Nambooze ayagala musigu okululawa mukona aveeyo era ayina ensonga zayina tuleeta bwino naye sooka obuze ku bantu CEO Credible Media ate oluvannyuma tugende mu maaso. Yes, omulungi ataba ku mukutu gwa Credible Media Eugene Megatron Media mukitamanyo okulika nti mutugoberera tubasaba okusubscribinga okulikinga n'okusharinga content wa kikulu nnyo ekyo barange ate mbajjukiza nti each and every day tuba ne stories banya kakati gwe ez'obyobufuzi entertainment just know that we break news amolengeri gigaba gatambuddemu tugatunulira tubanga tugakuwa butereevu so ensonga za Dini Lubowa Sava ensonga tugenda bana nyingi ensonga egenda beera ng'esooka ya Dini Lubowa Sava Dini agamba nti Nambooze ono si muntu mwangu back then n'okutwala embuzi yegula maganzi Dini abazze bamugoberera ekintu azakikubira mu phases kati eno ali ku phase ki ali ku phase eneba ya kutaano nawulidde embu Ssenyonyi amutadde era nina information gye nafunyeeko ng'egamba nti yali akangamu buyajja nakukanga bw'ati yasookera ku maama Rina Zedriga naye bakulula maama naye maama ebyokwekalakasa tabiddamu wano okwekalakasa wetuli twakyaza omukulu wano recently ono omwami gwe twasemba okuleta gundi yali Sewandagi naye yamuyingidde Sewandagi yagamba nti emyaka gyalimu n'ebbanga lyalwanidde ebyobufuzi kuviira ddala ye nga ye kuviira ddala mu mwaka gwa 2000 yagamba ye takyali foot soldier era tebamulabako ku fulo tebamusuubira omulabako ku front nkola ya gundi nkola ya Lutamaguzi Lutamaguzi yanyumira yagamba okwekalakasa mugende naye nze siriyo nja beera nnyo mu nnimiro kuba n'abantu bange ab'ennakaseke banneetaaga ngenda kwekalakasiza mu nnimiro woko tu parliament siriimu nnyo. Omukulu Sewandagi yagamba nti waliwo emyaka mbutuufu nga teweetaaga nnyo kwetaba mu buvuyo kati ne maama Rina Zedriga tetumusuubira nnyo mu bintu ebyo byakwesikasikanya olwe experience n'emyaka abaana abakusika bo baba bato myaka 24 ate bangamba mbu abaana abo mbu abasirikale be baleeta ku front baba bavudde kudda mbu bayina emmere gye babawe yajja mukambwe ate byakola leero byakuba embooko mu kwekalakaasa ye abataliiko ye abalaba akuba nsolombo kakati sebu bantu bakambwe abo ne kukuddayo ku kya Dini Lubowa Sava yasookera ku maama Zedriga yamukuba yamugamba ki ukizaali ezi nganti ng'amugamba ki era mbega oyo tomumwesiga mu nuupu oyo mumanyi bulungi nnyo ebbanga lyasavingidde nsolima n'amukuba Zedriga nti ye si wa bigambo era omukuba takunyega n'amala n'amwesonyiwa bwe yamuta emundu n'azizza kwani ku Lubongoya n'akuba Lubongoya paka lwe yeesonyiwa Lubongoya eyo si fezi yakubiri fezi ye Lubongoya ng'amugamba ki Lubongoya era naye wali omulabyeko ng'addamu omuntu oba ebifaananyi bino bye yalabanga nga ne President Museveni byamutiisa anti era mu bujulizi bwe yaleetanga ku Lubongoya yagamba ate eyo nsolima ewedde emirimu nga n'obujulizi alina n'amugamba oyo omwana President Museveni yamuteekamu akasente from day one era temusuubira nti asookera ku makya n'amuvaamu obujulizi mbuleeta n'aleeta ebifaananyi ebyo wano mumulaba wano oyo yamukubira bbanga ki Zedriga myezi 2 ye n'amuta kati tugenda wani oyo yamukubira omwezi kati fezi eyokusatu yali ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ye ng'agamugamba ki akolera Museveni oyo omukozi wa Museveni oyo omuyaye wa struggle n'ayogera ebigambo ebinene biti oyo yamutwalira ddala lwakuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kyali bwekiti wano we yakubira nga wakuba Kyagulanyi wakuba n'Obwakabaka
Andi yatuwanga information. Atambulira mu bintu bibiri. Ye ng'omuntu alwana mayiga. Era alina maama we gwatero kyazo omanyi dini Lubowa Sava abanga katifa abakopi. Ewa mulongo Nakato oba mujjwa. Kakati mu lulyo olulangira omwana azaalibwa omwana omuwala abasaava. Kati alina maama oyo gwatero kyazo oba omukazi omumanya ayogera nnyo olunyanyimbe eyo Olungereza. Bwasereza bw'atyo olulimi. Amuleeta ne bakubaani mayiga. So kati yalwana ebintu ebyo ate ku mayiga tazikizanga. Nina obuzibu bumu n'abantu abakuba mayiga. Bw'otulina speech ya Ssaabasajja Kabaka yavuddeyo n'abanga ayogera statement ezansanyusizza bwe yagambidde nti Katikkiro yamulonda ate abataka tebalina nnyo gundi n'abanga asazeewo naga nti byonna ebikolebwa Katikkiro byakola bibaamu omukono gwa Ssaabasajja era waliwo abantu abeekusifu ab'enjawulo beba twala ensonga zino eza Katikkiro for example nga bano abataka abeeteeka mu ddene president yabasonye. President yagamba ajja basiba naye kino kye baakola n'alabika yabasonyiwa anti beetumiikiriza nkubuulire president Museveni asonyiwa ajja basonyiwa Kabaka aba yabasonyiye bajjayo okukolako akafujjo katonotono abakwati anti kaakati obuzibu obuliwo ku bataka kye nawulidde ekiri mu Buganda awo Emmengo biri ebiwaye ebirwana waliwo abantu abalwana Katikkiro ate nga balyo lulangira nga tebamwagalawo kakati waliwo ne side ewagirani Katikkiro. That's why ezentalo zikyagenda mu maaso. Abo abataka abagenda okugamba nti bagenze Namibia kulambula Ssaabasajja Kabaka be bamu kubakolagana n'abalulyo olulangira okitegeera abalwana side ya Katikkiro abaagala aveewo kakati olwo olutale era ne saava mwajjira naye y'omu kubakuba ekikopo okunafuya Katikkiro naye ate Katikkiro yaalaga musuutwa nnyo maaso ga Ssaabasajja Kabaka okusinziira ne ku statement gye yakoze. Ssaabasajja Kabaka abadde asirise nnyo ng'era ebibuuzo bitandise okujja mu bwongo bw'Abannayuganda oba mu bantu ba Buganda nti naye Ssaabasajja Kabaka ali ku sayidi kyentuufu. Bano abavayo ne bagamba nti muwambe oba ali ku sayidi ya musajja we Katikkiro. Kati ffenna twabadde tulinda kulaba speech ye oba kugiwulira. Tuwulire sayidi ki entuufu kwakola ki kwagwa. Ebigambo bwe yabisengese ku lunaku lw'amatikkira byalaze sayidi entuufu kwakola ki kwava. Yagambye nti Katikkiro nze amulonda nga kitegeeza nti statement si zonna Katikkiro zazzenga akola. Ssaabasajja Kabaka mulamu tumujjanjaba nali wano yali mwami yali mwami Kwezi yakola interview wano yali ne Kasuku n'abako information gyawa ng'agamba nti bano abataka oba abamu abakuba Katikkiro waliwo ekibinja nga nabo baganda ba Kabaka naye ng'ekibinja bwekiri ate kyekikuba mayiga mbu mayiga yakyusaamuko mpapula zonna for example nti oba tugenda tunda wano baali tebayinanga kugituuba wa mayiga oba wa nga bo bye babyekolerako but now ebintu byakyuka okola ekintu kyonna oyita mugundi omukulu yateekawo structures kati nga gowonaaba ne credible media noga nti akalango konna okugenda credible media oba Megatron sente oziyisa mu finance bwe zimala oyita mu finance n'aleeta ewange n'olagamba osasudde sente z'akalango nga nteekako omukono aye omala oteekako omukono waliwo ababiyitamu nti ki buli kimu kiwedde olwo n'osalawo n'ojja wano kati abakulu bo banwana Katikkiro ayina amaanyi ge yaleeta nga bo tebakyali basuutwa ate nga Katikkiro mbu mulonda waliwo akakiiko k'abantu ndowooza mbu bayambako nnyo ku Kabaka okukuza Kabaka. Waliwo abataka ab'enkizo manyi mu bataka ate mulimu bo sina bataka bantu ba Kabaka balinga basatu Kasuku ya nnyonnyola ekintu ky'owana bantu balinga basatu bana mbu bo
bamanyi nnyo n'okusinga anti mbubo kye bakola era kabaka abakkiririzaamu nnyo era bwe banaasawo ne bagamba mbu Mayiga agende temujja mulaba mbu bakola oversight kuba kabaka basobola omutwalira amannya nga 3 akakiiko ako basobola otwalayo amannya nga 3 tugeze nga kuliko Katikkiro Charles Peter Mayiga kuliko Medadi Lubega Sseggona for instance ne Mathias Mpuuga ne babasengejja ani ali suitable okuba Katikkiro kabaka engeri gy'abeesiga gwe balondako ne bagamba nti yono Katikkiro gwakolaki gwawaddamula okumulamulirako Obuganda ensonga ezo eza Buganda ziri sensitive nze kyovola saagala ziyingiramu nnyo anti ziri sensitive naye era osigala nti oli munnamawulire ensonga ozitunuulira n'owa views kubanga era bw'ogamba nti tuwulira entalo eziriyo nti waliwo oluli olulangira abalwana Katikkiro nga bw'onnyonnyodde nti oba oli awo yabanafuyamukko omanye ebintu bya Buganda moze byali bitundibwa nga batunda embiri ez'enjawulo bakola batya tewalabanga babayita banagundi bali awo amannya ge babayita bayita amannya ge namasole w'amaanyi bw'atyo namasole aba w'amaanyi atunda n'okutunda bamugamba atunde batunda bwekyali awo ewamala ate bamala okutunda olubiri lw'ewamala tewalulaba we lwali lwenkana kati we lwenkana naye bajja bagoba abalwesinza nsobola kugula ttaka liranye lubiri andi libalya kati bwe baba batunda abantu ne babawa n'ebyapa jukira bateekawo Buganda Land Board ngero buli muntu agula agenda na registering n'alaga nti yagula ate tebusobola kera ku maca n'omukolaki n'omwefuulira abantu bagula awantu awo ku speed naye bantu bagula awantu awo ku speed naye nayinayo musajja wange simanyi oba yaddawa ono w'ekiwalaata nga balina be bamenyi era babawagundi ne babagamba mugaveeko wano mwagulawo mu bukyamu eyabaguza muleete ku byapa byammwe kisoboka kati ebyo nno tubadde tuyitayo buyisi awo badde otugamba Mayiga akyamukuba naye nalabye musajjawo aliwa eyeekolera ninga abantu bamuvuma bubi ati ati kakati ebintu eyekolera ayina obuzibu ebintu ebyo eby'ebyobufuzi obiraba eyekolera ayina stand kwayimiridde yayimirira ku ki y'omu kuba takyakiririza mu Katikkiro yengani nga bwalaba ensonga ze yazirabangani anti kati buli muntu aba ne view ye anti kati ye ekintu akitwala personal akitwala personal Ssaabasajja Kabaka aba amaze okwogera kiteeyi anti kati era abakyawa views zaabwe nina ka video ke nalabye kuba Katikkiro yamumanyiko tatya anti Katikkiro ate wantalo Katikkiro wamulaba mu lutikko yaweereza ebigambo nga bya busungu ye n'abagamba nti nammwe abatwala ebifaananyi muki ebyo aby'abanna byabufuzi era wabaddewo omukazi eyanyumidde yeekolerawo yavuddewo bubi nnyo naye aye talina buzibu yamaze okuleeta ebigambo bye n'amala n'agendanalabye omukazi ng'afa ne gundi ng'afa ne Bobi Wine ng'agamba nti bulijjo mubanja Ssaabasajja Kabaka nga tetwabalabyeyo aye naye effujjo liri awo nendaba n'akalaako abyawo gundi oyo gundi wa Mpuuga yafujjo nnyo erikazi yafujjo nina n'akagundi kakalala ke nnalabye abaana beekoledde effujjo ku social media okwo ate TikTok yeesinze omanyi kati eno tulimu enjawulo eno tubaamu ensa naswayi oba oyogera ekintu ogamba obeera objective mbe yeekolera mutuufu oba mukyamu yamanyi ensonga lwaki ogambye nti wayi eyeekolera ayina ensonga ze n'omulekera ensonga ze nalabye abaana kye baakoze nga bwe baali mu lutikko kati kye baakoze anti kati gundi Ssaabasumba yagiranga nti Mpuuga Ssenyonyi abataka engalo nga zikendeddemu awo kati kye baakoze ne bakwata nga boogera ku Mpuuga engalo ne zikubwa kati Ssenyonyi olwatuuse ne zigira kali akaabataka baakajjeeyo ero ne bakateeka ku Ssenyonyi engalo nga zikendeddemu era Ssenyonyi ne baloga ng'entunula gy'atunula mbi nnyo naye abaana bano bafaaki kati kiri bwe kiti Moze ebyobufuzi bya Uganda byagaziwa mu kaseera kano omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu principal waffe
aina abamukiririzaamu n'abatamukiririzaamu nabo bawanda tebatya buli omu kati saawa zino teri akwese midumu buli omu ajjeeyo omudumu gwe okulagawa wa standinga mu byobufuzi ngera bwe twabagamba ntugenda kuba ekkoona ery'ebyobufuzi vaawo mpitewo mu kaseera kano buli muntu yeetegaye waawulirira nti bwe nnyimirira wano we ngenda okufuniramu omaye ebyobufuzi bya Uganda eriyo sitwaga abagirabamu akamwanyi kati leka nkubulire ganja kino nkyogera ne moral authority yonna nti 90% abantu abali mu struggle banoonya kyakulya butereevu luli twalina struggle eno ng'abantu bali kwalaali naye right now ogenda okulaba omuntu yayina bye yeebalira okweyisizaawo kino ekyabayimbi kyengenda okukuleetako nti abayimbi bano baasooka ne balaga nnyo nti baani bamusajja makerere kavuli nnyo era we yategekanga enkuŋŋaana ng'obalaba babaayo bano babafana twala tugende bakabako twala tugende teri muyimbi ataagendako nkuleetera kati we baasala ne babawa ku ssente bwe baabawa balaba tezimala kati okulonda kunaatera remember mbu gavumenti yasooka nekwata ssente nnyingi nezibateeka mu kusooka netafunamu kati kyeyakoze ku luno ssente neziwaani edikenzo era namugamba basike era n'abasika bulungi abamu obalaba bakalifaga nagga boogera n'entuyo bazisaza bibatu teri muyimbi ayasama atalya ku ssente bonna baali teri muyimbi ayasamaze nkikubulira wana atyala ku ssente that's why edikenzo avaayo mukambwe nnyo buli muyimba kati edikenzo abasajja bamubuuza owange otugamba abaana obalina kyovola ye waaba avuma azawe amuvuma mukambwe nnyo omulaba nga n'amaaso gamyuse kino kitegere kyegambye gavumenti yasooka neyita buli muyimbi kinoomu ng'eyita ganja nekujjamu gwe n'oteesa nayo neyita gundi nekujjamu n'oteesa nayo nekitakola kati nereeta initiative endala yakubakwatira waani mu federation mulengo bonna nebakwata era ssente ne bazibawa muze federation eyo ng'etandika toyina statement gye twakola ne tugamba omugaati ogwo bagutaddemu naye gugenda bayuzaayuza kyekiri kyenjagala okukugamba nakyogeddeko wano ejjo abamu ne banjasamira ne banvuma ne bakola batya naye nga atantegedde yanjasamira n'anvuma naye nza nvuma mu komenti nga twevumagwe bw'oba oweereza nga twevuma beera mukakafu nti si buli muntu nti agenda twala endowooza weebale kyova olaba nze bwe mba mpa view yange sirowooza banze kyemba njogedde kiva ku ntobo ya mutwe ate kyotegeera ate guno omutwe gwange era buli muntu aba ne folomali omuntu ayawukana n'endowoozayo asobola okwawukana naawe mu ngeri za mirundi ebiri asobola okwakasa bulungi nti kyoyogera kituufu naye ng'alina pressure emusindiikiriza emabega nga kekamwanyi kati ekyo kiri mu bayimbi azawi bw'avaayo n'akola statement size naga nti bannange ebintu nga bitambula abayimbi nga musirise abayimbi abamu bwe bamwataakinga balina ensonga lwaki baba bamulumbagatanye kuba abamu balina kye babala bo kye balaba ng'ate ye alinga akinafuya okitegeera kuba bwe baba enteekateeka ya federation bw'ebanga ali yakusirisa bayimbi ate gwe n'ovaayo mu ngeri yakubasoomooza lwaki musirise nga mulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga kitegeeza oba ojungulula ekintu kyabali era olabira ddala kalifaaganaga ng'avuddeyo saawa mu kaseera kano atambula ne kenzo w'oyagala okulaba kenzo gyekiri wankulu ku mutwalo gumu ogw'ensimbi okitegeera kalifaaganaga ajja kuyuzaayuza yiyamoza ajja kuvaayo nga mukambwe nnyo yiyamoze mwali muno tasobola kubaamu talimu nga namulabako recently awo bakyali kivulu kyani yabomba so buli muntu eyali akasente ajja kuvaayo akole ki kati n'abatali bamativu ku ngeri akasente gye baakagabanyamu the likes of zizabafana agenda vaayo akuba akayimba ngera bwe twamula kabi akyuseemu kabi the likes of kabako ajja kuvaayo naye kabako ye takyukanga abeera eri yakola bivulu bye ku gundi ku Nicodemus atambula akuba ebivulu bye ate ye ekivulu kyo kiba kya 13,000 tatawanya bantu agamba nyama ntono ndi munagyali
Lumu najali lumu nasobola oveewago leka amukubiyemu ebiwanga amukubiyemu ebiwanga so kati abayimbi bo bagenda kweyuzayuza kakati wano wegambira nti wenkubuuliza nga sinalira pointi yange kino ekintu azawe yakikoze mutima mulungi oba naye yakubye ejjinja mu kisaka nga alina kyabala nga kiri kyogambye nti teri muntu akola statement wano oba teri muntu atembera kintu nga talina kyabala azawe statement eno yakikoze mutima mulungi oba yabadde alina kyabala azawi alina ensonga lwaki yakoze statement ezo ensonga lwaki azawi yavuddeyo asobola okuba nga realistically ali mu bulumi okitegeera asobola okuba nga ye ng'omuntu alina political ambitions kuba mukazi muyivu oba nga yemu ku nsonga lwaki yavuddeyo n'akola statement ezo era asobola okuba nga alina bye yeenoonyeza kuba si ye muyimbi asoose abayimbi ba Ronald Mayinja tubalabyeko bayimbi bangi badirisa Kenzo yavaayo n'akuba biwoobe oba biweddewo mu ggwanga n'avaayo n'akuba system volongoto oba kati buli kintu kyaterera temukyali volongoto waliwo abantu ne abajja ne bakuba ennyimba nga zaabwe nga bazeeyimbidde ng'oba oli awo ebizibu bye we bisolovingibwa ye ng'akikola ki kati azawi tulina mulabira mu perspectives 3 asobola okuba nga alumwa nga yensonga lwaki yayogedde ngera bwe yasengese ebigambo bye nafiirwa sister wange lwa poor medical gundi services nenfiirwa kitange mu ngeri yemu asobola okuba nga alumwa asobola okuba nga alina political ambitions kuba alina credentials mukazi alina degree okitegeera ng'ayagala kuvaayo okustandinga mu byobufuzi asobola okuba nga yeenoonyeza bibye ng'akuba jjinja mu kisaka saawa zino mu struggle gwe bw'obanga owulira oli mu struggle weesige mwoyo gwo teweesiga muntu yenna buli muntu ayagala enkyukakyuka olina kwesiga gwe singa omuntu omulala kuba omuntu omulala togenda yingira mu mutima gwe kumanya kikyalowooza kati azawi bamulabire mu biti ebi yabadde alumwa alina political ambitions nga ayagala kujja into active politics oba yabadde akuba jjinja mu kisaka nga alina bibe byeyenoonyeza kuba abayimbi ab'enjawulo tubalabye nga bavaayo ne boogera ebiruma abantu out of the blue ne bakola ki ne bakyuka kati azawe tulina mulaba tutyo all in all ekigambo kibayita time kintu kikulu that's why ba Ronald Mayinja babalabira ku budde kufayo n'ogamba nti n'ogenda ngoma z'okuba ennyimba zonna eziraga nti Africa teri ayamba biki byonna tuwala nanguzi nosooka nosaidinga n'omusajja nomala n'oddayo ate omusajja n'amala n'akusunyiwa n'akutibba n'akakofiira ne katakunyumira oba yanyiiga akakofiira ekikofiira baamuwa kinene tekatera nyuma baakamuteekamu ng'alinga gwe bataddeko ekibbo ku mutwe n'eŋŋamba banna kuba nsooka nenkakusuulako nekakutula mekabanga essefuliya era yakadizayiningira abantu bonna nno kaaba mitwe minene yalonda kuba olaba edi mutwe waakakuba n'owa mutwe olabira ddala nga kivaayo amakulu gavuddeyo butereevu kakati nina sijja njagala obeera nga nkola abalungi abali ku Megatron kuno kwandibadde nga kulabula azawi statement eno bagikoledde mu mutima mulungi yabadde nnungi era tovanga okwo yongereramu ddala omuliro naye abantu bangi bakubanja ne baga nti statement zino singa atandika ddu zikola nga ogendako ne ku front ng'abaana be balwana n'otukubirayo ne ku nnyimba za ezirwanyisa gundi embeera embi mu ggwanga waliwo mukyala atera okubeera ng'ayomba nnyo wano kamunoonye wano mukyala ayomba nnyo era akomentinga nnyo ku video zange wano be bantu abasinga okukomentinga ntera okubeera nti nyomba n'abantu naye ye siyomba naye alina sime gyakoze n'agamba nti bamuyita Atlas Tibilong we yeeyita bw'atyo at last it belongs at last it belongs simanyi bulungi mannya ge naye nja munoonyako at last it belongs yaga nti bulijjo azawe abadde ateekayo endowooza ye ku X bambi era nga tatya lwakuba posts ze zonna yabadde azidiriitinze anti posts ezo zaavaayo ne bagamba nti omukulu abaswangizi be baazijjayo baakubira Benoni kuba nina program gye naliko eya entertainment ne bamubuuza omwana ng'awanda nnyo
postisize zineza X mwaba azijjeyo nagamba ebyo sibimanyi bamunabuuza ko kuchaze andi kati kiri muswang zao chaze ne Benoni bali waggulu naye buli muyimbi alina manager we azawe ina manager ono wopalo obumpi Elijah Kitaka Vinka ono wani omulalo no wamabina n'amabere Nwaji buli muntu alina manager we era oba obukinga atokubira Benoni ate moze n'ekirala kwe kati kyembadde njagala okumalayo kugamba nti azawi oba kikodde mutima mutuufu ng'olumirirwa bantu it's good agenda n'ekintu ekyo maaso naye nkulayirira ekintu kino oba wakikoze ng'olina kweyo ensonga yennyini badde njagala sooka mmalayo kano ekintu kino oba wakikoze ng'olina byagala okweyisizaawo omale weekyange abantu be Uganda wano tebasonyiwa ate tebeerabira bajja kuvuma obugulu bakuvuma obutaba na kabina bakuvuma emba n'ekyotamanyi bajja nakujjukiza nti amanyi oyina mapya kakati olaba moze kweyo ensonga yazawe bantu bannya bakoze statement ne bavayo ne bagaa lwaki ayogera kati era abantu kwe kuleeta oba obujulizi nti abadde ayogera anti nange kye neebuuza obudde obutuufu tebuliiwo aba spreading revolutionary gospel bwe baba babunyisa enjiri ey'enkyukakyuka baba balina abantu be bayita si buli muntu nti agenda joininga mu kaseera ke kamu kino kiringa kya madiini abasoma ebyafaayo bya ddiini owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kye kimu ne Jesus Christ ffe gwe tuyita nabbi Isa eno bwe baali baspreading enjiri y'amadiini si buli muntu nti gwe baawa enjiri yakonvatingirawo ababakoona emiggo kuba nabbi ffeno mu busiramu bamukuba yafa alina malibu yafa mapengo waliwo akafo ke yagenda mbakayita Twaifa yagenda okusaasaanya enjiri y'eddiini ne bamuba bubi nnyo amannyo ne bagayiwa yenna n'abuna omusaayi naye Katonda n'amubuuza abantu bano bakuyisiza bwe batyo mbaka wange mbakolere ki n'agamba basonyiwe osanga ku migongo gyabwe kunaavaako abakkiriza era bw'ogenda mu katundu ako ssaawa zino abantu abaliyo bonna ebitundu 10 basiraamu ne Yesu Kristo kyekimu baamukomerera baamukola ki okitegeera naye yavaayo baamukomerera tebakkiriza mukole butereevu ko yabanankyukakyuka yakaseera abantu bagenda babayegattako mpolampola naye waliwo na kino webale kubeera nti oyogedde bulungi awo waliwo na kino ekiri nti abatali mu struggle oba wadde endowoozaye gwenga kabaya novaayo n'omuvuma ebigambo ebibi abantu mubaleke buli muntu alina endowooza kati olaba moze abantu bwe baba baspreadinga revolutionary gospel ebiseera ebisinga tulina okuteekamuko ku magezi amazaali moze bw'oba oyagala abaana bo bakugondera ewaka ng'oyagala obba raisinga obulungi baleme kwonoonekako bafuule mikwano gyo omuzadde afudde abaana mikwano gyo bagenda kukwatibwa ensonyi omwana asobola okubanga eriyo obuvubuka obumuperereza ng'oba oli awo busobola omukuba luswene ne bumufunisa n'olubuto ku myaka bwe muba munyumya naye agamba baraye dadi nno nasanze nno faadi alina byaŋŋamba bannaye abavubuka baakuno kayinza n'okubanga kaagala omugonza omutima nga kaagala omuteeka mu system kagende naye mu nsonga ezo najjukira kitaawe naga bwe naafuna olubuto dadi mukwano gwange kinamuyisa kitya nasigala mukwano gwange ate nekirala bw'okwata nti kanjogere kano bw'okwata nti kabaya nze kangereze ku baya kozi gwe nalabye bw'okwata n'ovumba misaki alina following y'amaanyi abantu abamukkiririzaamu ab'NRM abanupu abaki goonajja n'omuvuma ebigambo eri abajja okunyiiga waliwo n'omulala nti ganja agamba ndi mu struggle yange oba Megatron ndi mu struggle oba ndi mu struggle naye nga siweyiwaawo nnyo omwana najja n'akuyisaamu eggaali oba ogenda wulira omutima gufa mikwano gyo gigenda wulira giti ate kiri bwe kiti abantu abalwanirira enkyukakyuka bali mu fronts ez'enjawulo si buli muntu alwanirira enkyukakyuka nti agenda kuyimirira nawakitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bamanyi abamu naturally mbyobufuzi tukitwale nti ebibiina by'obufuzi ziringa ttiimu za mupiira moze okuwagira Liverpool eriye yakukaka era waliwo neyankuba ng'aginnemesa n'akwokya empina nga kati ate njiwagira n'okumusinga nze okuwagira ttiimu eno eyakamyufu Arsenal the Gunners nesanga nabwesanze kati abantu okuwagira
enkyukakyuka weebali naye si buli muntu nti agenda kugetinga mugongo gwa Robert Kyagulanyi aye temugenda bakaka temugenda kaka muntu omutima tebagukaka ganja oba nakukaka omukazi ng'otayagala for example oyina gundi oli ajati wooli ate ajo oba oli awo akuleetedde ne waaba mulungi atya nga tomwagala mutereevu ojja tuuka ekiseera olemulekera nina statement ya Fifi Dakwin sima oba amuwulirizaako Dakwin yayogedde bulungi n'agamba nti ekintu kyemukola kibi mwaba kaka abaddamu okudda ku nkyukakyuka eba process kibanga ekiwojjolo kitandika kitya anti ekiwojjolo kitandika nga kisaanye weebale ne kijja mpolampola abantu naye we munaatandika okuvuma buli omuntu ogenda kuvuma omuntu amataka amazzi amaki moze nkugambe tulina okuteekamu ikima oba kye bayita common sense nga tunaayagaza abantu enkyukakyuka kuba realistically ebiruma abantu weebiri wakati mu kuba nti ebiruma abantu weebiri ekyamazima babiwulira kuba bwe twogera ku malwaliro omutali ddagala omuntu ajja kugendayo ng'automatically terikola ki enguudo embi owa kamera agivuddeko enguudo embi ze bayitamu era bajja ziyitamu nga ki corruption nga n'abakulu mu gavumenti mu parliament masiga gavumenti enguzi bakola ki asatu mwemu mwami kwezi tukutumiddeko nnyo mu ngeri enjawulo omanyi mwagala nnyo nga batera oyisaamu wano eggaali naye ye waaba akyaza abantu ab'enjawulo ate ye talina kibiina kyawagira waliwo moze akantu kenjagala oyisaawo ku bantu abakuba mwami kwezi mwami kwezi bw'aba aleeta wano abantu bwe baba mu struggle nga baagala enkyukakyuka buli muntu alina kyakkiririzaamu tovula mwami kwezi aleeta abantu abaki abenjawulo ne bawa endowooza yaabwe era munnamawulire ali professional alina okubeera objective yongerako eyabusoma ali experienced butereevu gwe naawe ali eyo omanye baani bw'otambula nalwo mu lugendo lw'enkyukakyuka okitegeera owa Nuupu bw'aleeta wano omusajja wa Nuupu nga bw'aleeta mwami Nsubuga nga bw'aleeta abantu ab'enjawulo aba Nuupu Bishop Tomusange Ajashirafu n'omanya nti tutambula naye bw'aleeta mwami Mukaaku n'abantu abalala n'omanya nti abo nabo balina eki endowooza yaabwe ate nga nabo basigala bali ku kosi ya nkyukakyuka kubeera tebawaanangako mwami Museveni balenga strategies ku butya bwe tujjako omukulu ono mu bukulembeze okitegeera kati gwe bw'ovaayo okuba oli wa Nuupu nga tokkiririza mu Mathias Mpuuga for instance oba mukulu Mukaaku n'okubona abakyaza ate oba oyolesezza obujege obutagambika buba busiru kuba bw'aleeta Ashirafu Ssemwogerere sitwagala olwo abaagizimbi oba abaagikola aye n'ekinnuma lwamuleese tebamwebaza naye waleese oli ayogera ensonga ze ne bakuba kakati kino kyo simanyi gye kigenda leka struggle yaffe no kakati moze tulina abantu abatategeera n'omuntu n'omulaba ate ebikazi bye biteri bye bisinga naye mwabikweza ebikazi nga bikuvuma nnyo bikwegwanyiza eriiso myanya naye nga njagala oyita wano ku mukutu gwa Megatron mwami Kwezi omanyi gwe basinga okwetikka akola nnyo ebyobufuzi nabireka nabivaamu kiri bwe kiti moze bwe tulaba politics eza mainstream media for instance kati nga Barometer zimba ensiyo TV ezo zireeta bannabyabufuzi ab'enjawulo abalina endowooza ez'enjawulo ne baleeta ab'NRM ne baleeta Wajema ne baleeta owa Nuupu okitegeera ne bataanya ensonga kati ne mwami Kwezi bw'ajja wano ku pano ng'awere kyekintu kyekimu kyakola kati gwe bw'ovaayo n'omuvuma obusiraamu bukkiriza ovuma omuntu engulube ayi si kirungi kirabika bulungi naye mbadde njagala kireme erabika bulungi neetonda baleka ate twagala tulabikenga bo nalabye omuntu omu nga ye statement omanyi kati abantu balina omuze ayagala sympathy public bambi yayogedde bw'ati ng'ayagala bano fe aba Nuupu abawagizi mbu tumukwatibweko ki ekisa mbwa aleeta ku mukutu gwatuula n'aleeta abantu abakuba Nuupu n'aleeta abakola ki moze ebbanga lyenkoledde ate moze nze ebbanga lyenkoledde nze ndi munnankyukakyuka ekyo nawe
naye ate sikiririza mu bantu bakola bintu bifaananako webityo. Reason being nti bwe tuba twagala enkyukakyuka ne muvaayo n'olulimi olufaananako bwe tukitatanya saidi ya anti kati y'enkyukakyuka. Omuntu we yakolera statement eno ogamba nti toyina mundu saawa eno oyina emumwa olwo onaakwata ku mundu ogenda kukola ki kuba gwe obusungu bukulinnya mangu ebintu ebyo. It's not good naye nga njagala otegeeza nti abali ku Megatron wano nti omukulu aba akyaziza abantu betwetana ku Megatron baba wandowooza yaabwe era talina kibiina kyonna kyawagira omukulu yennyini gwe bakuba bw'olaba DPs musajja w'ekavule nnyo era n'akakofiira naye waki obukoofiira temubwambala buli bwakyaza wano owa Nuupu kagira mu kkooti nakaveeri ate oyagala droni zibayoole baabugaana leka naawe bwe tomanyi droni bwe zitambula okwo kati n'abo aba droni nedda akakofiira kalina musango ki anti bagamba kalimu ebibomboola oba babujje mu baraki yensonga lwaki olaba abasajja bajja balina ebiveera byabwe bonna bakyaza bubeera muno wagenda okukajyayo nga keevunzevunze oba ntandike kutambula nagundi na paasi kakati mbadde njagala twogereko ku nsonga ya Dini Lubowa okubeera nti obwanga abo tunuuliza nnyo Madam Teacher tajja musobola Nambooze Ssenyonyi ye guno omuzango ndaba ye yagamba nti yali akangamu era tamuliiko ayina statement gye yakoze n'agamba nze nali nnyumyamu bunyumya biboozi byange nali nnyumyamu bunyumya era nze n'obujulizi sikola ki sibulina nende Ssenyonyi yakolamu ensobi ye talina nsonga akyatwala gundi mu kkooti yali amuleka Ssenyonyi yategeera nti obujulizi takola ki tabulina jjukira bwe bakutwala mu kkooti kati lwaki yagujjayo agugyeguli gyeguli tegunavaayo kakati mu kutwala oli mu kkooti yali ayagala aleete ki obujulizi kuba yeyamanyi obujulizi takola ki tabulina ate bw'ogenda mu kkooti gwe ng'alina obujulizi olina n'okuwaayo abawa Ssenyonyi enguzi kuba baba balamula enguzi eyagiridde n'eyagiwadde bonna baba na musango kakati bw'abanga ddala kituufu Ssenyonyi yalya olina oluleeta obujulizi obulaga n'abaagikola ki ate ng'abaagimuwa aba yalya twalina wano gundi gwe twakyaza bamuyitaani gwe yakyaza last time mwami kwezi aliwa Sewandagi alina statement gye yakola naga nti omuntu alina ssente Ssenyonyi oba yali akawumbi kamu 1.7 billion n'omuloopa nga ssente azirina kati gwe Dini n'oba ofuuta tosobola musiinga tosobola ssente nyingi naawe ssente ziba nnyingi era oba ojja kupondooka naye nga Madamu Teacher akyana kimuleetera moze Dini bw'aba alemereddwa lubongoya Madamu Teacher asobola n'okwegirayo embwasi ze ne zikubagana gw'anaasobola oli tasoboka kyenyinza okugamba ate tajja kusirika kuba ennaku zino tikitoka tomulaba ku muzinga abaddeko wano agira bw'ati yaterega emizingalo yeeyagala yavuma ozambi anti bwagendako ne mu entertainment n'abawa bonna abawa era ajja kujjako nina gwe nalabye wano omusajja ayogera ebyobwewusa mwami kwezi kubira Junior abavuddeko live evuddeko yakasuku nagamba bwe yalemereddwa ogwa mukulu Ssenyonyi yazze konja yalabye nga lwazi lwanasobola kakati oyo ye mumanyi ntale ezizaze ekwatira kadi kuluna egenda banka ambwe nkimanyimu eyanute kwani kuba bakaabamu no ababaddeyo ebifo biringa 20 bye batagenda kuddiza kaadi bisome ebifo 20 bye neekakasa nti abo bo tebalina kaadi ya Nuupu tulina kawempe yaffe gye tuva ey'omaserengeta ye yabivaamu yagamba akomawo oye yabivaamu gundi ani Bashiri Haji tulina ey'Amakindi West Sewanyana tuyina eya mukulu wa Lubaga wano tukolera emirimu Alozias naye nno nga ali ku ground eri mu lusuubo ali ku ground anagenda omujjayo bayinza ojjiwa mu Nakatemba sisuubira bamwagadde bwagazi mwebaza twala byange mu Nakatemba kati leka nkubuulire principal ayina abantu be waliwo principal bawa kaadi olwaki olw'abakyali eyo kyovala ntaddeko nti eri muki katulabe tuyina ey'Emitiyana mubaka omukyalo ow'Emitiyana oyo tayina Joyce tuyina ey'omukulu ow'Ennyendo Mukungwe Masaasi tagyetaaga tuyina eya Kimanya Kabonera yani aliyo gundi Abedi Bwanika
naye tajeeta twine yabukoto twaha kagabo twine yebbaali Charles Tebandeke eri mu lusuubu namulabye akomawo naye ate yakuba omukulu principal yayokya ate Tebandeke abe musajja mukulu yimirira ku gundi yimirira ku magulu banga abedi obenga mpunga kakati ate yamala n'atya era bwe baali bakwata ababaka yambudde tatya nnene bamukwata ne bazzaake olwakomawo yambudde tatya nnene kakati answazizza nnyo naye waliwo n'omukulu omulala ali eyo gundi saidi zeye gundi ebuyikwe erinnya linvudde muto kadi weziri awo eziri mu lusuubu abantu bagenda kwefunira agafu abaana era beteeseteese nene we katule wajje bigwera katumalirize n'ekyabadde mu kivulu kya wizo walabe fa ebigundi be yayambadde namulabye designer mumanyi obi wange nebe yataddeko wabirabi be yataddeko wabirabi yakisusiza nti waliwo gye yazenga alinga sikususa negati ngafa abali mu nkyukakyuka Spiderman engeri ebyobufuzi tutabiteekamu nnyo gundi gye tutabiteekamu nnyo bakiyita batya gye tutabiteekamu nnyo okuyimba gye tutakuteekamu nnyo bya bufuzi nalabye wano ekyambalo kyeyabadde ayambadde yakubye naye nti abaana batandise omukubamu ebituli waliwo buno gundi gwe twalabanga katuuni edda ku WBS nakyenjagala okukulaga wano bamuyitangaani ninja biki gweolabika abadde ninja yabadde nga ninja olabika abadde tokiraba omwana yayambadde gundi ng'eriko ekyaleetedde abantu okubeera nti beebuza ebibuzo bingi ng'eriko Patriotic League. Kitegeeza Patriotic League muzi project. Akati awo babuuza. Mugamba nti ebyobufuzi temubyagala nnyo mu kuyimba. Ne gundi yennyini. Bakoze kyali. Ba sponsorize okwambala kwa gundi. Okwa wizo. Anti kati wizo atambula nnyo n'omukulu Dirisa. Ojjukira Dirisa ng'avaayo okugamba alien skin tebakutiisatiisa. Nja kuyirawo omubiri. N'agamba wizo tebakutiisatiisa. Nja kuyirawo omubiri. Kakati nga bwe twasoose okutunula ku nsonga z'abayimbi waliwo akabondo Dirisa Kenzo kakyakoze eki naye kati nze anti n'omukulu wa Kabira yagonda nze kyembadde anti kati omukulu wa Kabira eyamukwatamu yali omu Mama Nalwisu bannange yamugamba siddamu kulaba n'ebyambalo by'amagye n'abyokya ennaku zino akuba ebipale birebolebo ezo ze mubeera nazo siddamu balaba n'eggaali kakati n'alaba nti nesembenzi abadde atera okukola ng'omulaba bambi atya agamba waliwo ndwakola sennaga n'obulamu nina butono kakati awo okitulamu n'okiraba naye nga ebyobufuzi tebikyasobola Kabira baakasaawa ne kaggwa tekaliyo alina oluyimba olumpozi mu geography twagiyitanga batya deforestation tebaakola Kabira waliwo gundi kati waliwo soil erosion ayitawo bannamawulire kati abaagala nawe kati omusabire musajja waffe yakubye akayimba akapi kabi bulungi wakawuliddeko kabi bagambye mbwazeeyo akatabo ka Fresh Daddy yayimba ne Fresh Daddy bamugambye okukabira zaayo yabbye akatabo k'omusajja mwawandikire mbadde mmanyi kombuusa nti oŋŋambye nayimbye oluyimba olupya mbadde mmanyi ogera nga nyimbiramuko anti nange kyembadde nzizaako sirubanyi naye ng'ekivulu mukulu twambulaye nga yambadde Patriotic League era ndowooza ebyambalo bye basponsoringiddwa mukozi project Hakiramu yalidde akasente ate yalya anti bwe bawadde n'atunga bano be balya gwe bintu bya gavumenti tobimanyi gwe tugamba ogenda kunyambaliza sente mmeka nga ndeeta design yange ekyokuteekako Patriotic League tekikufuula mbugwayiro ziri noŋŋamba ye yatunze era bamuwadde za bulijjo anti kyekyo era yaba nalabye akavuyo gavumenti si yemuwa si yegamba mbugenda kwambazo waliwo apulaninga costumes ezo ate sente bwe zivaayo eri kati nga we najja negamba nti oba njagala kulangira marketeer oba ngengeze nti marketeer najanga njagala kulangira ku Megatron kakati marketeer olumu si yasalawo ennyo
waliwo mwenye bo kye balina bafulumya ssente kuba ebyo ebyambalo bwebito tumanya ababitunga wano e Kampala batono mwe ne mufuna n'abatungira ne bamuwa mugwati gwe n'akola yali atunga ezagundi eza people power bamusalako amaraasi ga myaka gye bakujjali kutunga butunzi bamugambanga enviiri bazigule ku ngaagaani kati abasirikale bali bamuwa buli omu $10 ne bakola byomusalako enviiri ze naye gwamuluma kitaganyigiriza nnyo omuntu bwotyo gayo yali mukakamu. Another thing nalabye gift of kado yagambye DJ olegettwe naye kamukozeeko effujjo bwe kabuuka ng'enswejjere naye kayaye kabukole aleka alina kye yakakola kagaye gwe nkumanyi tonjagala manyi omwana oyo yavaako bambi naye ndowooza engeri ekivulu gye kyabadde ekyawe ng'ate tujjukira bulamu bwa Muze Radio ate n'ekirala bali mwadde obudde n'akola byayagala n'ambala n'agenda kuba kati simanyi lwaki DJ Nimrod yabadde stage manager yabadde DJ kakati ate DJ otandika atoggira anti nga tayagala ssuulayo nnyimba z'abayimbi badije bakikola nnyo ekintu ekyo gundi kye yakoze ate alaba entalo nga zaaliye ni sikiini badije atamwagala bamugjawo atagenda kumalako nnyo nantalezo omwana ono neni mulodi wa ntalo ali depressed omulaba alina obulumi ate naawe otandise omuzzaako by the way ebimu ku byanjagaza bano badije ni mulodi ebintu bino ebibeewanyisa radio tebakyaziwulira temukyali b'amaanyi ateri maanyi temukyali b'amaanyi abantu tebalina budde omwana oli yali muntu we era njukira back then twaligambanga gift of kado ayimba ne Muze Radio oshage ngama obutuna manyanyimba nga traffic man officer lawyer ate era baliko ne mu good drive mu cyumba ngayimbira omwana muleke talina nyimba 10 nawe yandimbidde dakiika 3 era yandigenze yandikoyi yandiyimbye nayimba nawulira nga ayagala kunywa kunjaga naddayo nagenda ne yesooti nanywa emisokoto ate bambi kuba platform eyo bandi enyimba ze nnungi notazimuwa tanayimbira abantu traffic man office gotandise kuuba kintu mbwaveyo wado inateekateeka wizo yabadde tayimba olaba ekibulu ekyo Muze kyakinjagaza nti omuyimbi Wizo bannayuganda omukwano gwe baamulaze babadde bamujja mu mbeera ya depression nti tuli wamu naawe kimanye nti olina abantu abakwagala era abali emabegawo era ensonga lwaki yabadde so emotional kimu bibiri ng'akaaba mwebale kufukamira okitegeera ne gift of kado we yazze ku stage yasoose kufukamira kuba Wizo kyabadde ayitamu ne gift of kado kyayitamu kuba Wizo olwo yaviibwako Muze ono naviirwako Mr X babadde batambulira mu mbeera yemu era gift of kado okujja ku stage ya Wizo n'alaba nti abantu mbutufu basobola okuwagira ne bwoba oliwo wekka baamu appreciating yafunye abantu ekyo kyokka kimuwa relief yafunye abamumala abantu abalaga nti tuli wamu naawe okitegeera ekintu nekitambula malidadi era gift of kado kyeyabuzeeko kuba agundi Nimrod kazindalo mu mpala yabadde ajjammo kuba nalabye ekintu gundi kyakola Nimrod tunuulira embeera omuntu gyayitamu olyoka oteekewo embeera ate twali tulabye ku banene emirembe engalo tulina badijja baliko saawa eno banoonya ne banywa amazzi tebagalaba bagwa mukyusa obbomba muve ku bayimbi muve ku baana b'abannamwe banoonya 10 omwana struggling okuvaayo ali depress enjaga gyanywa tajimanyina muwendo obutawaanya Nimrod you should stop that habit kubera nti olwana abantu toli muyimbi enyimba zaabwe zokuba zezikufuddo wakabi toyina ekikulu kubeera na ka laptop omwana muleke ye yagale ayelekera mulekera okulwana abayimbi obaka abufunye tubaza okwera nti mbadde mutambula naffe ku mukutu guno ogwa Megaton Media wamu ne Credible Media tubagamba tino mberenga musubscribinga amlikinga ate mberenga musharinga kwamulira gesika each and every time tubawo tubanga tukuweereza amwe engeri gabagaguddewo tugakuwa naye ng'ensonga ya Lubowa tugisiza mbulungi ndusisa ne mubayimbi nga bo bagamba nti bajja kulwana ne principal paka kuulira bubi omuli omukulu gwe bayita Edmulusuza Kenzo bagamba nti atali yagala alina obusungu obwettumbiza omwana oyo musobe bulungi temuvaawo tukomawo.